po jako akawuwo. Supreme Mufti wa Uganda omuwumuze Sheikh Slimani Kasulendirangwa Salongo yekokodde abeesuulira egwa Nagamba mu kusabira abantu baabwe abava mu bulamu bw'ensi eno ng'okwogera bino asinzidde mu kusaako omusika wamu n'okusabira Haji Kalika Muhammadu Lwasandeku mu Kalungu District. Abazadde ne babeera banyiivu ne baga nti baana bannabaki bano betwaleka mu nsi ne bagaana okutusabira ebyaffe byonna baabirya byonna ne babisikira kale baali biridde ne babitwala byonna ne babimalawo naye ne batujjukira ne batusabira nabo ne balomba edduwa ne bagamba nti ayi Allah baleeteko eno gye tuli bwe bajja okumanya obukaawu bwayo. Kambakubirize bulijjo tusabirenga bakadde baffe. Sheikh Ndirangwa agamba nti ekiseera bayimaamu okuvaayo okwetanira emirimu egiyinza okubakulaakulanya okusobola okulaba nga nabo bejja mu bwavu. Abantu abali ewamu okwekulaakulanya kibasobozesa okweyimirizaawo ate n'okubeera mu mbeera ennungi. Nsuubira nti ekyo tujja kugezaako nnyo tukisse mu nkola ate era nga bwe nsaba gavumenti yenkakasa nti Oweekitiibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ayagala nnyo enkulaakulana naddala okwekolamu emirimu eri abantu baffe basobole okwejja mu bwavu. Ssentebe w'abakulu b'amatwale mu disitulikiti y'e Wakiso Wadda Kaweesa asabye abaana ba Haji Kalika okubeera abeetowaze era nti bakulembeze nnyo okubeera ab'empisa. Abantu ba Haji Kalika okubeera nti erinnya lye lisigalawo nga likyatambula. Bwe munaasiiwuuka empisa kijja kubeera nga mukaluubirirwa ensi eno nga boolaba amazzi bwe gakaluubirirwa okulinnya olusozi. So bwe munabeera n'empisa mujja kwanguyirwa ensi eno n'abantu abagirimu nga boolaba amazzi bwe gayanguyirwa okukkirira nga gaserengeta. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza mubeere n'empisa ennungi, mubeere beetoowaze, mubeere bakkakkamu, musabirenga bakadde bammwe buli kaseera. Omukulu w'ekika ky'ennyonyi endiisa Haji Ali Ssennyonjo agamba nti omukolo gw'okusaako omusika gugatta abantu ba Buganda nga bakulembeza ennono zaabwe. Manya obuwangwa nti buggwaawo, guno gwe mukolo ogumu Buganda ogutugatta. Mugujumbire mumanye kubanga tegulimu sosola, tegulimu addiini gundi, tegulimu ani, ffenna tuba ekika kimu. Mbasaba ku nsi eno kati nga bw'etambula mwewale ebyo ebigenda mu maaso. Mufe ekika kyammwe, mufe ku ddiini zammwe, mufe ku baganda bammwe, mufe ku mikwano gyammwe kubanga ensi weetuuse tekyayagala kwogera bya samasama. Ku lw'abaana ba Haji Kalika Kyeyuna Ismaili akubiriza banne okwegatta nga batambulira wamu okutwala famire yaabwe mu maaso. Bange banteekamu obwesige okubakulembera kubanga nsobola okubakulembera, nsobola okubagatta, nsobola okubeera obumu, nsobola okukulaakulanya famire yaffe nga tutambulira mu musingi ogw'okubeera obumu. Era omulimu gwange omukulu ogwanoonyesa baganda bange kubanga nsobola okubakulembera nga tuli muntu omu buli nsonga yonna gye tukola ki gye tuba twagala okutambuza. Kanyike Kevin yakusakidde eggulira lino okulwa ABS Television. Alabira ng'oli omu tewali kikugaana naye ekisinga obulungi mu byonna kwe kusabira bakadde baffe nga tuli wamu kubanga Oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakitukubiriza.